So twagala okwebaza olw'okubeerawo nga mugoberera ensonga zino ez'amakulu mu bukulembeze bw'eggwanga. Olwaleero luno tubadde mu kkooti enkulu wano e Kampala nga tuzze okutandika okujulira oba petition Honorable Mathias Walukaga yateekayo mu kkooti ennaku nga 3 emabega nga tuwakanya ensalawo y'Electoral Commission okuvujja ku Kakonge mu bubaka bwa Busiro East Constituency. Era tubaddewo mu kkooti n'Electoral Commission nejja ne Mwami Lubowa ne bapuliida be. Mwami Lubowa tabaddeewo naye bapuliida be babaddewo. Era ng'amateeka bwe gagamba ne muganda wange Nalukola be bategeeza ennaku ebbiri eziyise nti omusango guno gulina kuwulirizibwa mangu nnyo kubanga mu mateeka bwe kirina okubeera ng'ensala erina kufunibwa nga tebannamaliriza nakuba ballots. So kakati olwaleero kkooti ewulidde okumulanga gwaffe tubadde tuteesemu okusaba nga tusaba kkooti evalidatinge petition yaffe kubanga mu mateeka petition enakolebwa mu nnaku 5 naye Electoral Commission yayisa ekiragiro kyayo ku 25 Novemba n'ekituulira n'ekifulumya nga 9 Desemba nga wayiseewo ennaku nga 14. So kkooti ekkiriza okusaba kwaffe ne validatinga naye Electoral Commission egambye tejja kuwakanya validatinga petition yaffe. Kkooti n'esaba Electoral Commission ne Mwami Lubowa ngebawadde olunaku lumu bateekemu empoza yaabwe oba okuddamu ku petition ya Honorable Walukaga. Naffe ku lunaku oluddako lwe lujja okubeera olwokuna tuteekemu okuwumbawumba kwaffe ne rejoinder singa ebeerawo. Okuwumbawumba nti nsonga ki ze twagala kkooti esalewo eggoye era mateeka ki ge tusinziddeko okugisaba ekyo. Olunaku oluddako lwe lujja okuba olwokutaano kkooti eragidde Electoral Commission ne Mwami Lubowa be twawaabidde nabo bateekemu okuwumbawumba kwabwe. So wiiki ejja nga 22 tujja kuba lwakubiri Monday kkooti lwejja okuba nga etuwa ensalawo yaayo naye tutegeezezza tetujja kwetaaga kujja wano ku kkooti enkulu tujja gifuna ku IKMIS oba ku email zaffe. So mu bufunze nti wakati wa leero olwokubiri ne Monday next week tulina ennaku 5 byonna byonna bye tulina okukoleramu byonna ebyetaagisa era mu nnaku 5 kkooti ejja kuba etuwa ensala ku bye tusabye n'okujulira kwe twakoze. Tukyali bamativu kubanga amateeka tegannakyuka. Ekituwa obuvumu n'obugumu n'essuubi nti amateeka agafuga bye tuwogerako ag'okwewandiisa ag'obuyigirize tegannakyuka. Era Electoral Commission yali endowooza egezaako kugakyusa. Tukyali bavumu kubanga Honorable Mathias Walukaga akyalina certificate eva mu National Council of Higher Education ekakasa nti obuyigirize obwetaagisa okwesimbawo abulina. Ate ekitongole kirina obuvunaanyizibwa obwo ye National Council of Higher Education ne UNEP ezaamumakinga. So oba onoonya obulwadde ne bakukebera ne bagamba nti ekyuma kisanzeemu malaria ate oli tayinza kugamba nti toli mulwadde ng'ekyuma kikoze eki kikusanze. So ffe twayita mu bukumbujja bwonna obwetaagisa okulaba asomye n'atasomye asaanidde Honorable Walukaga n'abuyitako. Obuzibu bwe tulina bwe busosoze nti abalina ssente nga basobola okusomesa abaana baabwe ne bava mu kibiina kimu ne badda ku kiri mu myaka emigere basosola abo abanyigirizibwa olw'embeera emu n'endala ne bava mu ssomero ne bakomawo nabo bakole ki beeyongerewo. So waliwo abalwanyisa obuyigirize n'obumanyi mu ggwanga muno. Kyova olaba nti Mwami Walukaga ekimuluma era ekimukubya busosoze. Abaasoma ennyo abalowooza nti baasoma nnyo kuba bamanyi Oluzungu balowooza nti ye tasaanidde kubanga yayita mu makiwa age entry bwe busosoze obumbonyabonya.